ssebo? Erinnya lyange nze Engineer Bull Henry, nze Secretary wa Works Campaign Division Urban Council. Tuli wano mu Kikaya Parish nga tujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 3 mu gumu ng'alamula Buganda. Era twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Olwo tuzze okukwatira awamu amatikira gano nga tulaba nti abantu baffe tubakolako bulungi bwansi. Ekkubo lino libadde lifudde naye tusobodde okujja tukole bulungi bwansi nga tukwataganidde wamu n'abantu bonna aba community. Tulabe nga amatikira go tugayitamu nga tujjukira nti twakoze ekkubo lino ate tusanyukira wamu n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. So njagala okwebaza division y'e Kawempe kulemberwa Dr. Emmanuel Sserunjoji ow'eddembe meeya waayo nti tukoledde wamu era naye gyali eno tusazeewo nti amafuta gonna gagende ku kkubo lino erya Kisasi Primary School Road tusobole okulaba nga tuddaabulula abantu baffe ababadde bali mu mbeera embi. Naye si kyekino ekimala kyokka, tulowooza nti ekkubo lino erya Kisasi Primary School Road nga bwe twalitadde mu project ligenda kukolebwa era ligenda kukolebwa kolansi. Twagala abantu baffe twagala tubazzeemu amaanyi nti tugenda kukola era tukyakola olw'obulungi bw'abantu baffe ate ne Ssaabasajja Kabaka awangaala. Erinnya nze Kawuki David, omutuuze wa Kikulu Zone mu Kikaaya, era twakedde wano mu bulungi bwansi okulaba nga tujaganya amatikira ga Ssaabasajja ag'omulundi 31 era tubadde tukolagana wamu n'abaana okulaba nga tuyonja ekitundu kyaffe. Era abaana tubajje buto nga tubaagazisa okuyonja kubanga emu ku nsonga ya Ssaabasajja okukuuma obuyonjo mu kitundu. Era abatuuze twebaza abatuuze b'omu kitundu meeya waffe Emmanuel Sserunjoji olw'omulimu omulungi okutuleetera ebimotoka ne twakita eri mu kulima kkubo tulabe ng'obuyonjo butandikira kufa. Ssaabasajja Kabaka taawukana n'ebintu ebijja tekinologi naaleme tutwala nnyo tutujja ku nnono kuba tumulabye nti gyatutwala si kye tusinga okwagala mu bintu ebimu. Waliwo ebimu bye twagala, waliwo gwe nawuliddeko ng'anyimeranga nti kati mu kiseera kino ebbaluwa edda mujjukire mulowoozeemu mu biseera ebyedda ng'oyagala okuweereza ebbaluwa e Masaka kati ono bw'asaleko n'agiwa ku muliraano oli kitegeeza n'oli bw'asala jjaggiwaako ono kitegeeza ne muliraano eriyo muliraano emabega eriyo muliraano emiryango eriyo muliraano eno olwo tukola community ffe ng'abakulembeze eyo community eba mpitirivu obulungi ng'ekolagana ne bwe tuba tunaayogera ku byakwerinda ejja kuba ng'ekolagana. Naye bino eby'ennaku zino nti abaana ababba mu kitundu bamwami. Njagaliza ku Ssaabasajja amazaalibwa. Njagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amatikkira amalungi olunaku lw'enkya era tujja kuba basaale ffe abakikaya mituba ebiri okugenda e Namirembe tugende tumusabireko baffe. Tusaba Ssaabasajja Kabaka Katonda amutuwangaalize. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mama bulungi bwansi ono bwe tukoze olwaleero omwogerako. Nga tujjukira amatikira ga Ssaabasajja agasatu era bannakikaaya ffe ng'abakyala tuli basanyufu nnyo okulaba nti tukoze bulungi bwansi nga tujjukira amatikira ga Ssaabasajja agasatu era nga nze nasikiddemu ng'abakyala ku mituba ebiri abatwala mu mituba ebiri tusobole okuba nga tusa naffe tube nga tubuloke